olunaku olw'enkya Uganda bw'egenda okweza emyaka 62 bukyanga efuna obwetwaze okuva mu bafuzi b'amatwale. Ebikujjuko ebikulu byakwinira wano eno ku kisaawe ky'essomero lya Busiho Primary Teachers College mu Masaafu Town Council mu disitulikiti ey'e Busia. Wenjogerera enteekateeka z'ebikujjuko bino ziwedde. Construction committee eri kumaliriza enzimba ya tents VVIP ze bagenda okutuulamu, VIP ze bagenda okutuula n'abantu abulijjo bagenda okutuula. So venue eri at 97% ready. Ebikujjuko bya Independence ey'omulundi ogw'ekaaga mu ebiri bye bisookedde ddala wano eno mu disitulikiti ey'e Busia ng'era olunaku olw'enkya Bannabusia basuubira nti gavumenti yakubayambako okwongera okuwulira ensonga ezibaluma okuli ekyamagye okutulugunyanga abavubi ssaako n'okubakolera enguudo naddala ezo ezigatta Uganda ku ggwanga ery'e Kenya kyanguyeeko eby'obusubuuzi. Ekkubo lino litandikira e Lumiino nga lyambukira mu Rwanda. Twagala eyo border point gavumenti iroozeko kubanga ng'otunulira wano ku border point yaffe y'e Busia trucks sparking nga 10 to 20 kilometers munda wa Uganda na 20 kilometer munda wa Kenya. Ate ekyo kibeera disaster. Era trailers ezo ziri ku affectinga business n'abakola business wawo e Busia ku border. Kati kusaidia fenga fa abasubuuzi naffe twawadde tulina obuzibu nnyo ku border. Sometimes we get restrictions from the other side, our neighbors. So naye twamugambye nti singa tufuna ne bateekamu rules nga ziri okay nga si tezitaafu nnyo. Wabula abamu ku bakulembeze basabye Bannabusia okulaba nga bakozesa omukisa ogubaweereddwa gavumenti naddala enteekateeka ez'enjawulo nga parish development model, emyoga n'ebirala okulaba nga beekulaakulanya basobole okweggya mu bwavu. Abantu b'e Busia beebaza not only the government programs naffe ze tuganyulwamu kuba zokka zesobola okusustaininga development yaffe. Programs nga Operation Wealth Creation, programs nga emyoga, programs nga PDM, nga GROW, zonna weeziri ate tukubiriza abantu baffe bazenyigiremu okugoba obwavu. Emidaali egiwerera ddala 40 gye gigenda okugabibwa olunaku olw'enkya mu bikujjuko bino eby'ameefuga. Nze Baker Mulinde ku lwa NTV wano mu disitulikiti ey'e Busia.